gyetuli bale tubabuuzaako nti mwasize mutya twera tutuuse babuuzeeko tugenda kwogera ebintu bitonotono bwe biti naye kusooka enkya tugenda mu misinde nze ngenda kudduka ngenda kusinziira mukono gye ngenda okutandikira naye simanyi agenda kunsooka Kampala atandikira Ntebe twesingayo Kampala nze ngenda tandikira mukono mpa Ntebe tusiŋŋanyizewa saawe wali tusinkani wano ono ye Mbwate Kamwa omusajja alabye omukadde ng'atema amazina ku mutimbagano okwo neŋŋamba alieyo Ntebe eyo naye awo nalebo abantu bamwagadde okutuuka awo naye nga tunabagendamu ebyo byonna sooka oyagalire Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa sooka byonna twagala okutwala mukisa guno okwebaza Katonda tukoze bulungi bangi baali tetumanyi tunatuusa nga akaseera kano nga Ssaabasajja Kabaka tukyamukubako ekirenge era gyayisemu ebadde yakusoomozebwa kunene etadde Buganda mbeera enzibu ennyo n'Abaganda ntitubeera mu kusoomozebwa netweka ku kigezo litmus test nkuba etonnye era abantu ne balaba obusisa bufaana butya bwenkana butya bani abeeta Abaganda ennyo banyamanyi Obuganda bamanyi ennono akaseera ku Mukama yakatuyisaamu ng'alina ekigendererwa bwentandika okukibala tobosaawo yakaleeta Ssaabasajja Kabaka ategere nti abantu babatuufu ddala be baani abamwagala be baani ne Mukama n'akamuyisaamu Katonda n'ayisa mu Katikkiro era naye mu mbeera enzibu ennyo eri eggwanga lino noba oli awo Katonda ng'ayagala kulaga Ssaabasajja Kabaka nti mbasajja b'enjasa biggubu walonda Katikkiro Peter Mayiga ali mu kirepo ki era tugeze ogivaamu nga nze muwadde amayinja ekitiibwa eky'obwassa kyagumidde bingi n'abimuyisaamu byonna Katonda munene twebaza Katonda atuwadde Ssaabasajja Kabaka myaka 7 amenye likodi kubanga ne bajjajja be bangi batagituukako so twebaza Katonda ng'ali mu ntebe afuga namulonda agikumye bulungi tumwebaza tumuyozaayoza tukoze bulungi era tumwenyumirizaamu ng'abantu b'Entebe abantu b'Entebe tukoze bulungi abasajja batondedde bakola bulungi emirimu Entebe nina Ssebwana aweereza bulungi namugombero Matubeena tubeena Dr. Julius naye akoze bulungi tubeetaano nayo Saalongo Paulo Serumaga naye akoze bulungi batukunze ogenda kuddukirawa nze nzirukira Ntebe era nze mugudduka omukulu ekunda bwano obudda ndi mukuwa omulinga ssebo emikyo twagiguze dda nze ndi muzibu nnyo era emisinde bakimanyi nze nziruka mu magombola 2 nva Mutubeena nengenda ne Mutubeetaano ola ne bakuŋŋaanya ne bagatta ne bakuba mulengo kakati awo tubeewo otuusewa ku nsonga y'okuzimba eggaali era bannayuganda baagala obabulungi eggaali kitegeeza nti pulezidenti Kyagulanyi yaginnyonnyodde ku NBS eggaali tebazimba nzimbe eggaali okola bya nsonga mikwano gyo ne gijja siringa boogera ku makya n'ogamba mbu ojja kusomesa abantu patriotism abantu baagala eggwanga lyabwe no kola bukozi bya nsonga nga pulezidenti kola bukozi bya nsonga nga taata mu maka abaana bakukuliseeyo bakulege bakubiri mu ngalo bw'oba okozi ebyensonga mu kibuga ky'Entebe nze seetaaga kukola ggaali kubanga eggaali eyo bw'ogiteekawo ekuteeka mu mbeera eyo eri fake segete aba abavuga bali ku social media aba fakinga life style nga si eyaabwe kati eggaali ejja kufekinga ogere ku makya okuŋŋanya abavuka 40 obawe ssente kati abalaba eggaali tugezeya mwenajjako eggaali agenda mu kuzika Segirini ninga abantu bonna mbamanya abavuka ba mu Kampala wano bazibera mu jimu bakulu ba bikonde ba NRM kiswaza nga eggaali gye mbali naye enkya ate ekyo ejja gisanga ne Muhoozi lyo gisange ne Baramu lyo gisange ne Gundi eyo teba ggaali zimba Baganda mu mikwano gyo nga olw'ebirungi by'obakoledde olw'oluganda lw'ozimbye social network gy'ozimbye ne muganda nga kijjamu kimukakatako bukakasi okujja okulwanira n'okwerekerako n'okukuuma akalulu so tukole ebyensonga oba oli mukulembeze weereza abantu mu bwesimbu nze Ntebe seetaaga kukola ggaali oba oyagala okuntegeera ani akakuma 221 ani akakuma 221 agamba eggaali eyo yagezeseddwa Kawempe bakuma akalulu abaakwagale bakwatibwa naye nekasigala nga wekalikakuumiddwa eggaali si eyo kanze Ntebe mbadde ku likodi nze tulina eggaali eyaffe eri nakyo 26 twagikuuma eggaali tukuma akalulu ka Kawempe 2011 netukakuuma akabadde bakanja netukakuuma akati 2021 wano webabidde Kayanja awo ayinza okuba nti waliwo okusesetuka mu loyalty
kusesetuka mu royalty kyenjagala okugamba akati bwe tuba tulina okuzimba nze abantu bange bembeeko nabo abavubuka bentambula nabo seetaaga kubagamba nti enkya mugenda kukuuma kalulu kange babakkiriza akakembo byenkoze nti birungi mu kibuga ky'Entebbe nga ne bannantebe bakkiriza ti kakembo mu butuufu asinzeeko babaka banne be yasikira bannantebe bagenda kwekubira n'akalulu kaabwe tajana kubakaka nga tukyali ku eyo ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamu Simon Ngeriza Abakama yagaye nti ebyokulonda bimusobedde abantu tebakyayagala kulonda n'asaba oba bawe ekisobola okukolebwa abantu bannayuganda babakake bagende balonde akikola kagenderere kubanga omubuuza gwenga wa electoral commission obunaanyizibwa okusomesa bannayuganda civic education osomesa bannayuganda bamanye lwaki balonda akikola kati ye yennyini akikola kagenderere okumalamu abantu baffe essuubi bannayuganda ne balonda bwayi ye n'alanga zeedi nagamba ono yawangudde genda mu kkooti ebyo ne byonna bikolwa byakola akagenderere okukyayisa abantu okulonda kubanga omuntu agenda agamba nageze n'ennunda Kyagulanyi naye oganye omulanga kandi twaffe tugenda okulonda omusibye ali mu kkomera bamusibidde mu kkomera oyo Katemba so bye bakola bennyini bimazemu abantu amaanyi ag'okulonda abantu baffe tebamanyi kulonda ekyo bakimanyi bakoze ekyo basomesa yengo oluko commission parliament muwe esimu yandibadde avunaanyizibwa si bukubi bipande okutambula mu byalo nga babasomesa obuvunaanyizibwa bw'okulonda omugaso oguli mu kulonda olonda otya olonda ani lwaki olina okulonda abantu bogenda mu byalo eyo Museveni gyava abantu bebalondera bulonde ng'ate ababalondera bebeerekwa commission amuwa akalunga katiikinga mukagenda ogwo omulimu gwa kusuula mu box kyokka yalina okukola nga era nali mu kalulu ekoyima nezama omusajja mukulu musajja myaka 5 myaka gyange nambuuza nnonde biki ng'akalulu akasuddemu kakalu namugamba lwaki tokatiikinze nagamba ffene waffe kuva dda tetulonda tuba tuba kalulu kusuula muli ng'akamuwadde presiding officer akamuwa katiikinge namugamba suulamu wane Uganda wano genda osuulemu amuwa kasukatiikinge oyo akati embere efaanagana bweti electoral commission yegiri wakati emuntu yonna egy'okulonda electoral commission n'abasajja baayo bagiri wakati obulu bagamba nti babbye bennyini bakwata ne balondera ne bagamba kati wano tuli wano nati wali agatulingiriza nti tulonde lwaki nga basuula mu box gwogenda okujja nga bagamba oze bakulondedde dda akembo yakulondedde olubanga abantu baffe bali mu mbeera ey'obutamanya nabo nga badda bali kakemba nnondedde kale katulinde tubale akalu alinda kabala ku ssaawa 11 naye nga bamulondedde najja nga tayomba nakuyomba era bwogezaako okuyomba nti lwaki tubalinondedde obadde ogenda kulonda ani ndaba kubadde ogenda okulonda gwe tukulondedde era badde ogenda kulonda Museveni baasi nti ye baasi notukulondedde ate oyomba biki kati abantu bali mu byalo babalondera bulonde n'okulonda tebakimanyi na makulu kati eyo embeera gye tulimu kale kyemugamba akole kyalina okukola asooka amanye bannayuganda balina obuzibu tubasomese mindset change tubasomese bamanyi kye balina okukola tugita civic education somesa munnayuganda amanye omulamwa lwaki alonda lwaki agwanidde okulonda lwaki tebalina kumulondera omugambi n'omuga nti senga bakuwa akalunga katiikinge babakulondedde omuntu gw'otoyagala dembe lyokulonda omuntu yenna gw'oyagala oba oli wa NRM oba oli wa DP oba oli wa FDC dembe lyokera kumanya nga nze ndi wa NUP negera kumanya nennondo wa NRM dembe lyange tonkaka bukasi naye abantu mukyalo balondera bulonde newako mu nnimiro yagenda otuuka nga mugambo gwani ntinze kumugundi bagundi yakulondedde dda gwerinda tubale nolina atakayana kubanga tamanyi mudongo nagamba kale obanga Mukasa yannondedde kaninde akaluba n'akabala ku ssaawa 6 ndabye bikavuddemu naye n'alinda akalu n'aserebuleetera tuwangudde byebyo naye nga teyalonze bamulondedde kakembo yeyo embeera gye tulimu mbatekamwa Saalongo essaawa eno wa kibiina ki wa National Unity Platform era agenda kwesimbawo wa NUP yes ekyo kibuuza nga bataasoma naawe nze ndi wa National Unity Platform akkiririza mu meaningful electoral reforms ez'amasa sipoga zaagala okuleeta tuziwagire awo wempagirira DA si kibiina kya byabufuzi naye political platform ay'abantu abalina endowoozeemu abagamba bannange tebanditutte bannayuganda mu kalulu nga tebalabye nti tulina kitulina okukola olwo yagenze naŋŋamba muli bameka mu palamenti nibe munabireeta tebijja kuyiga naye mugamba bannayuganda si basibe bannayuganda balaba
kutogikwatako twawangula bannayuganda tebalaba tebakubonereza abakola ekijamu tubalabise bwe leeta electoral reforms bannayuganda bakola ki bakunaazeeko ekibi nti omusajja agezezzaako naye bano aba NRM be bamutuliddemu olukwe katubalinde mu kalulu ekyo nekiremu okukola nakyo ani agenda otuleta electoral reforms fe Museveni tagenda zituletera Mao tagenda zituletera tumubuuza Kyagulanyi ani agenda okuleta electoral reforms nga mpuga zalese nazo gamba gotozaagala lwaki musajja gwe bayita Ssenyonyi n'okuwogo oyagala ennyo taleeta ezizo z'oyagala tuziteeseeko aba NRM batukuba emigo basitulemese ensi ebweru etuwolereze kijja tukola bubi nnyo okugenda mu kalulu nga munnayuganda omugamba kululu tugenda mu kalulu naye bwe byali 221 bwe bigenda okuba 226 naye kululu dikiteeta agenda akola ng'omusiru kipya kikyoleeseewo ogezezaako mulabisa abantu bogera omukyaba nti nakyo kitulemye lwaki anti twalaba nga tuli batono nnyo tetuwera nga ne bwe tunaabireeta tebikola makulu kutogikwatako temwakola amakulu nga temwali batono mwali bangi kumwanyi temwateekawo resistance ensi neegiraba nti ne kakati muleete reforms muteekewo resistance ensi etegere nti mugezezzaako okukyusa anti kakati bwe yaziteekayo ne bazikuba bali bennyini bali abasajja kasa balaba nti bazikubye nabo tebazaagala nga beekuye baali tulina okuba ne unity ffenna kivuga nga bwazireese katumuwagiri nze nakyogera ne bagamba mbabuulire akugoba takutadde tabula kyakusuuza era nkiddamu bwe tubanga Mathias Mpuuga aleese reforms zino soke tuwagire ziyingire kuza Mathias Mpuuga tugenda okuyingiriza amendments twongeremu ezaffe twongeremu additional clause n'ebirala tubyongeremu bano abaana baagaana era abamu tebatutegeera ne bagamba ffe ebyampuuga Mpuuga oyinza okuba tomwagala ng'omuntu Mpuuga oyinza tamwagala ng'omuntu naye byagenda okweta nga bigasa eggwanga tubiwagire tubeera tya mu kalulu nga bwe byali 226 nga n'okukola tulina kye tukoze eno opposition bannange yeebase n'enkonfuuza n'ekuluteekanawe bano ge mazima aba NRM bali banyira ne Museveni amyaka kyayanyira okamala jazze na buto ate kye kimustressing olwo kimustressing Museveni agerageza katuzibu ababaka be bonna gye bali aba NRM tebaliyo n'abavuganyi kati genda olabe ekiri egayunga lugolo byalira mu kakyayanya olewa nuko amuvuganyi abenanta wa NRM ole yamukwere kona kabense gubire wano kamugamba n'abenarem abanga bagenda kudda ebikonde bya NUP biri mu fa NUP bannaabwe bwe tukubagana nabo kigani kati Rudamani bakuba wani kakati atejjayo ono ani afunamu anti kye nkugambye kati Museveni yafunamu bwe tuwogera bino nga bagamba abavubuka baalya abo bakakembo baalya tubagamba look here guno omusajja gw'ebyobufuzi gw'abagezi watolina amagezi guveemu baba bwongo Sulobala tonywa mwenge sulanga opulaninga Museveni gwe tuvuganya tanywa mwenge ye bakasawa mwenda sulabala byabufuzi abamuvuganya otaba kuzibiiki tuli mu kulya bulamu tulya la nobwe ya muvuganya edikiteta agenda yo lyasula akuba mpiki akubala pesa ku pesa president agamba gogozo okuvuganya waliwo okungana y'abadde agamba Kyagulanyi Museveni amunafuyiza atya kati muyambe ko kuba bakabe baleze amunafuyiza oba Katonda amunafuyiza byobufuzi kati nze nkugambye Museveni Kyagulanyi amwempawalire totalaba atya one asse bonna bannabyabufuzi abali bavuganya Museveni abadde kusula emyaka egingi gyonna nga abali tese abavubuka abadde balumya Museveni omutwe emyaka gyonna decades nga 2 myaka ngaaga Kyagulanyi bonna bakubye bajjawo besangawo basegona bamwanga Kivumbi balulume bamabike bamukaaku bakenneth Kakande babikidandala bakasibante Moses bamusajja lyabene bonna yasooka kuba bana abajjawo bebasanga Museveni nga teyebasaawo bonna n'abajjawo Museveni aliisa buti abamulumyango omutwe bonna kati ate bali ku ntalo zakwagala kudda akati n'ebikonde bye bateeka ku Museveni ate babitaddeku bannaabwe anti balwanira space kati Museveni alya ne kamuogo araba abantu badi bamusumbu emundu bajetunuliza bokka na bokka kati ogenda okusanga ng'ate mukaako alwana munne asiba antalwana na munne kakyalina byogenda ku Museveni ndowooza obiwulira ndowooza we tuli ogenda otuuka kawempe no simanyi biki balwanagana bokka na bokka ogenda emakindya balwanagana bokka na bokka ate kakati ogenda ku road mayor kakati tuleese ono tumutadde wano oyo omusajja aliisa na buti awo tutuuse Uganda ali emabega asooka n'agamba mwesabire
mwesabire essaala ennene mwabalowooza nti Museveni akaddiye bw'anafuye naye si musiru era takimanyi olowooza nti akaddiye olowooza takimanyi nti akooye kakati aleeta substitute agenda kuba okuba amazzi mangi mapya muhoozi yes kubanga mumulobye muganye okukola kye mulina okukola ye ng'omusajja agamba nti mwana wange nno maanyi keraza okukola kye kwata kati fawanda badde bateekateeka omwana otumulemesa tutya tuli munalemu bbuzi okutugali ntunuulidde uyo kati agenze gindi uyo kati bamwadde wa CDF akati bamudde mbuzi wa South Africa era katumulinde Museveni tujja mweka kiri muvugako naye ajja kuvaawo era ne gundi yabikola simanyi Gaddafi naye era abaana be tebamalako era ne Mobutu yabikola era abandi kubanga bali ababikola bakola kibalina okukola ekituufu tebadda mu kukaaba oba otegeke kigamba bwe bamanya nti Mobutu ayagala kweta mutabani we bo bennyini bannansi bakola kiki basobola gavumenti ya Mobutu kwani aganya okukola kyolina okukola osole ya Museveni nga taleta mutabani we otegedde mu kifo ky'okukola kyolina okukola osole gavumenti y'omusajja olemese mutabani we okujja mu buyinza oli mu kukolima abantu basiibule ate embagaza Ssaabasajja Kabaka nawangaali abagunge bagenda okudduka enkya ssaawa 10 na meka 10 yambala omujoozi gw'omupya temujja n'omujoozi omukadde bannange kamera ziri alaate za guno omujoozi omupya muzibu mugwanjawulo guliko akamasamasa wano wansi guliko akantu ne kasiiru bwe tuba takalaba kutumanya ogwo omukadde temuwandika ku mijoozi ebigambo ebivuma babituganye temuleeta eggaali mu misinde okuvuma abantu abalina abakumi mubaleke waka tudduke emisinde gyaffe tuweseza Basajja Kabaka ekitiibwa nga twebaza Katonda emyaka 7 si gyakuzannya myaka 7 gya kitiibwa werekere mu kitiibwa Buganda batandika okulaba nti yasulina empisa Ssaabasajja Kabaka awangaale nnyo tubeewo